mujjukira Omusumba recently yavaayo n'abeera ng'ate alumbagana omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform era yasobola okubeera nga temunange amuyisaamu eggaali n'ategeeza nti omukulu oyo tasiima ayina omutima omubi era biki Mukama Katonda yasobola okubeera nga tamuwa ssente wabula olw'okuba nti ayina akatima njagala byogere nga bwe yabyogera temumpisaamu eggaali yaga nti omukulu ayina akatima ke kamuleetera okubeera nga temunange yeesimba mu ntebe ennene era nga wetwogera essaawa eno Bikabya yamuddira ali mu ggwanga lya America yali mu kubeera nga ate abonaabona Omusumba oyo amanya ge bamuyita Martha era nga munnange abaana basobola okubeera nga tebamuyisaamu eggaali empya n'enkadde era nga badde abuzeebuzeemuko naye munnange tubadde tukyali awo asobodde okubeera nga ate akomawo naye atakomyewo nankuba mpya Kyakozze Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaako n'omukulu omanyikiddwa nga Fred Rombu yese birungi n'akamu alina byasobodde okubeera nga ate ayogera saagala kubeera nga ate njogera bingi nnyo kubanga munyiiga mangu so ngenda kubeera nga ate mukuzanyirawo osobola okubeera nga ate naye bwewulirako byasobodde okubeera nga ate addiza omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abagoberezi bonna naye nga banange bino byo abyewuunyisa omukyalo ono yazze amazeeko tula butuzikalira era ng'ojagenda wansi awo obeere nga ate osuulawo endowooza gwolowooza ki okusinziira ku ebyo byogenda okubeera nga ate owulira naye nga bannange si byamu n'akamu bunawe okujjaeyo njagala kubeera nga ate nkutirawo emboozi eno waliwo omwana ow'obuwala alina emboozi gyanyumiza naye bannange emboozi eno yeewuunyisa nnyo ate nga n'okutiisa tula butuzikalira ngenda kubeera nga ate nayo njikuzanyira so okubeera nga ate omanya biki ebiri mu kubeera nga ate bigenda mu maaso saidi ze kubanga munange buyinza okuca ku makyanga ekyamuguddeko ate nga kiguddewo so ngenda kubeera nga ate mbikuzanyirawo osobola okubeera nga ate nabyo obyewulirako n'ensonga endala nnyingi nnyo tula butuzikalira shakashira ku mufuna of course ku namba z'essimu ziyitawo ku stika zajja kukulombereddwa katulabe ensonga zino ez'omukyala Pastor Martha obubaka bwasobodde okubeera nga ate aweereza ekibiina kya NUP okutwaliza ewamu sako n'emboozi gye mbategeeza ey'omwana ow'obuwala timuvaawo. Internet okuliko omusajja gwe bayita Lumbuyi. On the internet there is a man known as Lumbuyi. Bwe Lumbuyi nkubiraako essimu nkubulira ebituufu. Give me a call and I give you the full information. Oba toli bize? If maybe you're not busy. N'oggyayo amasimu ssebo ne taabu n'ebipapula n'oteekaawo. And you get the documents, you get the tablet. Ono Pastor Martha Namakola. Naye musajja gwe lokoka. Get saved. That mouth that speaks lies may speak the true gospel. And you gather up a multitude of people and explain to them foolish information. I was watching the last video he posted and speaking lies. Kakati oyo gw'omulimba omugwagwa gw'okampainingira president ffe tumulonde. Now you're campaigning for the president that we may vote for him. Okujjako nga president wamwe aliiseeyo abategeera. Except when the president recruits people that naye bw'anaaba nga akyaleeta abagwagwa bamwogerere. But if he still bring out people like that, naffe tujja kusitula eddoboozi lyaffe tubuulire abantu ekituufu. We shall raise up our voices and let people know the truth. Kati kyenva nkugambye gwe omuntu bw'akupatana ng'alinga Lumbuye. If somebody is given if you're still minding of the opinions of men, you're going to shrink. You look at a very fat man and you say, if the Lord can give him a dose of understanding. If somebody is given him like if you're still minding of the opinions of men, you're going to shrink. You look at a very fat man and you say, if the Lord can give him a dose of understanding. Because how can you give me time? And you come and speak deceit to the entire world. I used to hear him speaking of the Prime Minister of the government. And I come to an understanding that maybe what he's saying is right. I've used a lot of Prime Minister. Till when he came and spoke unto me and I knew that he lacks understanding. But he gathers up a multitude of people and they listen unto him. Therefore I want to train you. We are not mindful of the foolish people what they say. Even if it comes to election, we are going to elect the person
who is in the council of God. It is the Lord that gave us the next leader. And I went and I ticked the one whom the Lord had pointed out. Even this time, it is very visible that tubuulira abantu ekibiina ekyo n'abantu bamu abalimu ne tubagamba mulekeraawo ebyobugwagwa ebyokuwemula ne mutuvuma amawowoolo ne mutuvuma ebyenda buli muntu yenna omukulu ow'ekitiibwa first son ne bamuvuma mama waffe Kataha James ne bamuwemulamula ne bamuvuma ne tubagamba gye munaakoma okuwemula the more you speak in that way omukono gwa Mukama gye gugenda okukoma okubasenguka is the more the hand of the Lord shall be shifted from you. Tebawulira ng'era abantu abanalemererwa but they are not hearkening to our voice as people that are going to become faithful. Kubanga tebawulira balemererwa dda and because they don't hearken they are already failures. Abaana ba Eli era baafa and the children of Eli died kubanga tebawulira kubulirwa kwa kitaabwe because they did not hearken unto what their father was telling them. Praise the Lord. Kakati mugamba musomba lwaki bannange obyogeddeko ebyo ne bwe tutaayogere even if we don't speak. Nze abaana bange abato bakula. My young children are growing up. I have Israel, I have Josiah. They are growing up. Bagenda kusanga internet ejuddeko enkota y'abagwagwa abawemula find the internet filled up with foolish people speaking of sin. Twebaza Mukama atuwadde obukulembeze nno obulala buno bumalirivu kubanga balondalondamu abantu abo bonna abalaga nti tebakuziddwa. Israel akule asanga obugwagwa ku internet. To find such foolishness on the internet. No, ate kambabuulire. Temugamba nti musumba gwe tolaba bigenda maaso tolaba nti twandukyusiza obukulembeze ntunulira nkubuulira ebigambo bino enjala bw'eba ekuluma tolya kasasiro. If you're hungry, you don't feed at the pit. Just because we are hungry, we're not going to feed at the rubbish heap. We are going to persist in there till when the Spirit of God guides us to what is right. If you're hungry, you don't feed at the pit. Just because we are hungry, we're not going to feed at the rubbish heap. We are going to persist in there till when the Spirit of God guides us to what is right. I speak this because those hooligans have a leader who would come out and tell them stop that nonsense. And if he doesn't do that, emmeeza y'abalokole gye banyeenya eriko ebyokunywa eby'ebbeeyi. The table of the believers has expensive kubanga buli musumba bamuwalampa luli babaddeko pasita Serwadda ne bamuvuma kati bakutte waliwo omusajja wattu oyo gondaba naye ali mu kuvaayo bamuli bubi bamukozeemu buli ddole yenna yenna nze bantuumye simanya malaaya simanya buli kintu kyonna kyonna bannemeddeko bampeeredde ddala obudde. I'm here to say the table they are shedding, it has expensive stuff. We are not going to respond to them in a carnal way. But where we present our cause, he hears and answers. Okay, let us wait for 2020. Let us see between we who serve the Lord and them that speak of sin. Emmeeza y'abalokole gye banyeenya eriko ebyokunywa eby'ebbeeyi. The table of the believers has expensive kubanga buli musumba bamuwalampa luli babaddeko pasita Serwadda ne bamuvuma kati bakutte waliwo omusajja wattu oyo gondaba naye ali mu kuvaayo bamuli bubi bamukozeemu buli ddole yenna yenna nze bantuumye simanya malaaya simanya buli kintu kyonna kyonna bannemeddeko bampeeredde ddala obudde. I'm here to say the table they are shedding, it has expensive stuff. We are not going to respond to them in a carnal way. But where we present our cause, he hears and answers. Okay, let us wait for 2020. Let us see between we who serve the Lord and them that speak of sin. You will let me know. Hallelujah.
nenga ku Sunday tugenda kwebaza Mukama. On Sunday it is our Tufuddeyo ku bantu bye batwogeddeko. Not being mindful of what twalemererwa wabulwa n'omusajja wadde omulema. You fail to get a man. Tulina wadde ayamba. You don't have any help. We are not minding about what people are saying. Tetufaayo era tetunoonya ndowooza y'abantu gye balina kuba. Tugenda kulabika maaso ga Mukama n'okwebaza. We are going to appear before the Lord with thanksgiving. Hallelujah. Kale kabatuwe muleka tulinde 2:30. Okay, let us wait for 2020. Katulabe abawe muzi nafe abaloopera Katonda. I speak this because those hooligans have a leader who would come out and tell them stop that nonsense. Kubanga abantu bano balina omukulembeze eyandibadde abakomako n'abagamba ebyo temubiddamu. And if he doesn't do that, era bw'atakikola, emmeeza y'abalokole gye banyeenya gye eriko ebyokunywa eby'ebbeeyi. The table of the believers has expensive kubanga buli musumba bamuwalampa luli babadde ku pasita Serwadda ne bamuvuma kati bakutte waliwo omusajja wattu oyo gondaba naye ali mu kuvaayo bamuli bubi bamukozemu buli ddole yenna nze bantuumye simanya malaaya simanya buli kintu kyonna bannemeddeko bampeeredde ddala obudde. I'm here to say the table they are shedding, it has expensive stuff. We are not going to respond to them in a carnal way. But where we present our cause, he hears and answers. Okay, let us wait for 2020. Let us see between we who serve the Lord and them that speak of sin. You will let me know. Hallelujah. Nenga ku Sunday tugenda kwebaza Mukama. When nali ndi mu senior 4 na missingako class intentionally kyetwayitanga okuboma ne olunaku luneno nabomera mu dormitory. Naye kye nalaba ku lunaku olwo sisuubira nti waliwo omuntu n'omu yali akirabyeko obulamu bwe bwonna. Story time. Nze nali ndi mu secondary mwaso senior 3 and 4. Nali ekika ky'omuntu ky'oyinza okuyita silent banners. I had two personalities. Nga personality gyendaga nga ndi mu school premises, si yemu gyendaga nga nzize ku dormitory ends. Kati ku ssomero nali menya nnyo amateeka ge mazima. I don't know what was wrong with me, yet I grew up in a very strict household. On top of that, I was the head girl ku ssomero, naye nali menya nnyo amateeka ge mazima. Because I remember teeka lye nali ntuukiriza ku ssomero lyalinga limu kubeera smart in the school uniform. Era nga nsanze ku ssomero ojja tegeerawo nti oyo mwana prefect. I was always smart, so smart. Nga kizibu okundabako naye kabaka stain katono kati. Naye ng'ebisigadde nga nze akulira ababoma classes, nga nze akulira abatoloka, nga nze atukaleeti. Kwegamba I don't know why I was like but anyway, olunaku lumu nga ngenda nsigala mu dormitory just like any ng'ennaku endala ko si gwe gwali gusoose nze okola ki okuboma. Naye okwawukanako n'abalala abaana abasinga balinga baboma morning preps ne evening preps. Nze nabomanga day classes nga mboma okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya paka saa 11 abaana ze baviira mu ssomero nga nsobola okumala olunaku lulamba mu dormitory. That's how crazy I was. But I remember that day that was not my intention. Olunaku olwo nali so the day before was a Sunday era nali nagenzi natoloka nengenda mubala. So nali nsazewo nga on Monday since naina kyebayitanga optionals, so nali sikola subjects ezisinga eziriyo ku Monday. So nga lessons zange ziriyo kutandika sawa after lunch, those evening hours. So nali planning ze kansigale mu dormitory nebake abane bana komawo nga babaguliddewo okujja okukima amaswani gabo having a lunch nfulume nabo nenga lessons za before break ngenda ziboma ne after break nzibome since and by the way I had no lessons on that day, like esinga ezaliyo nali sizikola. So ngekyo kye planning. So I stayed in and I slept. Era nzijukira nebaka echanzu kusakali kadeka break abana nga babakubidde akadde aka break. So nga mu dormitory ndi mu bwomu nga mshuwa nti mu dormitory nsigadde mu bwomu. Since it was daytime nali sitidde mu dormitory yali tensiisizaamu yadde. So I remember bakuba akadde abana ne bajja for break ne bafuna break ne balya nga mbalaba kubanga nali nsobola obalabira mu dinisa ne balya ne baddayo. So ebaddayo I fell to sleep again kubanga akadde kali kanza okusiza ne nsigala mu dormitory nga ndi byange bwenkebera mu case wenzijjamuko ku byokulya nayina bu comic books. So nembera mu buliri bwange nga I'm just lounging around ndi awo sina kyenkola ninze lunch time bakuba aka lunch time abana bayingire nfulume lumu nabo. So dormitories bazigulangawo ku lunch time. So munange mba ndi awo ndi katabo kange nsoma nempulira like sound ya kadeeka ng'enyeenya kaka
kaka nga kesikira like kaka nengamba kichecho nensoka ningze bati nenga sound njiwulira a very opposite waliwo oludda luli like olwa side eriyo ya dormitory abana beyo kyetwali tusinga obamanyako abo oludda luli nti basiba nnyo lombeto bibanga bisuuka abana nga babyetuluuza obuliri bwabwe ze twayitanga lombeto so abana beri nga basiba nnyo lombeto so nga nengera sound eva around there wali lombeto nenga I was sure mu dormitory ndi mugwomu and it was day bwali budde bwa misana so I had no reason to fear munange nga ngamba maybe mpulidde bubi kambyesonyiwe nga nzira katabo kange ngenda okuwulira era nziramu mpulira kaka nenga kangende nkebere remember I was not scared so nemba mbuliri nengenda nkoleki nkebere ndabe kiki ekigenda maaso whatsapp so munange nga nva mbuliri bwange ntambula nsembera kumpi ne kaddeeka we kali nemba natera okukatuuka kwe bati nsembedde ntandika okuwulira amaloboozi agakekema ekyasooka okunzigira mu bwongo nagamba remember I was the head girl nagamba mulimu abawala abaleeta abalenzi muno onaakekema ki ngenda mulabisa so nze mukubikula nali nkimanyi ngenda kukwata cup kubanga I was hearing sounds nenzijja nensembera nenkwata ku lombeto njibikula omulundi gumu nembikula bwent guys kyenalaba kyali way beyond what I expected to see sikirabangako obulamu bwange bwonna. Hey guys, nasinagenda maso ne story muzikirize kaneno nkaisewo katono nnyo. Please go and follow the page Jentadao mu caption yange. Please I'll only post another story time if you guys help me and get that page to 1k, at least 1k. I'm just asking for 1k, my storytime lovers, because I'm going to start also posting story times from there. So if you don't want to miss out, please go and follow that page in my caption. So yeah, let's get back to the story. Munange, first of all, when nalaba nalaba, I first froze. I couldn't believe my eyes. Omanyi nasanyalala. Nalaba omwana omuwala nga mumanyi. Ngera asomera mu class yaffe. Same class with me, yali mu senior 4 nganze. Nga yebase ku ttaka ngali wansi ku teyali ku buliri kwe nali musubira, yali bali awo wansi ku cement ne kumpi n'obuliri. Nga yebase ku ttaka naye nga ali mu kitaba ky'omusaayi, like omusaayi mixed with some sort of sticky water, and I saw omutwe gw'omwana nga gumufulumyemu, on top of that nga gumuyuziza. Oh my god, omwana yali azaala naye nga nzobedda mpulira ngeno yekuteka ddeeka, yali mu bulumi, yali atunudde waggulu. She didn't even see me. Na freezinga. First of all nagamba ekyasooka okunzigira mu mutwe nti Vivian kino ekifo ky'oli muto olina kibaamu, so you can't call for help. Ekyokubiri ngamba singa omuleka wano omwana ono agenda kufa. So ekyokukola kyambula mu biseera ebyo, but at that point nali neraliikiridde. I don't know why I thought like that. Nga neraliikiridde nnyo okunsanga mu dormitory. So kyenakola nadduka paka katanda kange nenzigulawo case nenyambala mangu school uniform, salinda na lunch time kutuuka nenyambala mangu school uniform nengato nenkwata bitabo byange nenziruka paka mu kinabiro, nembukira mu kinabiro, nengwa kusaidia classes, nenziruka nenyingira mu library nentuula, nenga omutima guntujja guti ngamba banango omwana wabendi agenda kufa. Nikyasinga okuneewunyisa omwana twali tusoma ne mu class, but like not even once did I ever detect until this girl was pregnant. How come she's giving birth? Chijja chitya how yo nenga nkanka munange kyo mukuso mulungi nali ndi awo ngenda okuwulira abantu abalekana abweru bana kati nenfuluma library omulundi gumu nagenda okulaba badduka naye badduka kusaidia dormitory. So ne badduka kusaidia dormitory nagenda okulingiza mu dormitory ng'oluggi balugudde nenga mukama kati tusigalire essalayo bandi baba muzudde. Ate we nali nfulumayo I realized nti maybe she detected someone saw her, but she just didn't get to know nti oba ani amulabye. Till now I never even mentioned oba nali mulabi. Era nange nefuula nti story yangwako obugwinga webudde buyumba nanga azalidde ndomitrede nefuulira ddala nga kiwulira omulundi ogusooka. Sina gwe nakigamba nti nabaddeyo, sirina. Ne bamuddusa mu ddwaliro. She gave birth very well. Yazaala bulungi era ebigezo we byatuuka ebya senior 4 UNEB yatuuka era n'atuula bulungi n'ebigezo. But guys, wali olabyeko omukazi azaala? Kubanga oyinza okuba
waliyo n'abakyala abazaddeko naye nga tebalabangako mukazi azaala like how everything looks like yo kyova olaba ffe ab'NUP twabakubiyemu ttooki nti tewali yafaanana ng'oyo wano mu mukono North wano waliwo ogubinja ogweyita simanya bafakinye nga bo babbi battaka lukulwe obeera oli awo. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.